po jako akawuwo. Ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno, Minisita omubeezi wa Kampala Kabuye Kyoofa Togabye yawubako olulwe ekigere mu paaka empya okulaba embeera nga bweriyo n'engeri abatakisi gye batwalamu amateeka agakugira ekirwadde COVID-19 era olwavaayo n'awa alipoota eri bannamawulire nga bwasanze omugotteko mu paaka empya ekintu ekikontana n'amateeka ge bassibwako nga baddamu okukola we yasinziira okusaba abakulembeze okusalira ensonga eno amagezi. Basaba abali wanda bakulembeze ba new taxi park badebe beto mkituwa because embeera ebyo sintu ate tujagikiriza kugenda maaso. Ssekitongole Robert amyuka ssentebe wa paaka empya agamba nti ekimu ku bintu ebaleetera okubogezaako nti balina omujjuzo mu paaka eno kwe kubanga emmotoka zonna ezaali zikolera mu paaka enkadde ezisinga zadda mu paaka yaabwe ng'ate tebannalabawo n'akabonero kalaga ddi paaka eno lwegenda okuggulwawo. Naye ensonga gye wayogerako ey'omujjuzo njagala okutegeeza omujjuzo guno guvudde mu paaka enkadde. Naffe omujjuzo tutwali badde nagwo. Paaka yaffe yali baddemu stages nga 23 naye wenjogerera erimu stages nga 5. Mukyo kyeki stages ezimu tezirina kubeera eno, zirina kubeera mu paaka nkadde. Bw'ati asabye ensonga za paaka enkadde zikolebweko mu bangu olwo nno nabo basobole okufuna we beetaayizaako n'okwewa amabanga. Tusaba ensonga za paaka nkadde zikolebweko tulabe nga ezimu zituzizaayo tusobole okwongera okulaba nga n'omujjuzo tukukendeeza mu paaka. Mu birala byamenye byagamba nti ebibasibyeko omujjuzo gw'emmotoka mu paaka kwe kubanga entambula y'abantu nayo yeesalako olw'omuggalo nga luli baali balina abantu bebatwala mu bifo nga Bukalango okusaba ebitakyaliwoko n'enteekateeka endala omuli n'abaana abasoma. Kyagamba nti kino kyajjako emmotoka ezimu emirimu ng'esinga zisigala mu paaka nga tezifulumye. Zitambula kitundu. Abaana tebasoma, abasomesa tebatambula, waliwo institutions nyingi ezitakola. Bwe ziba tezikola kitegeeza ne movement zeyongera okubeera entono. Mmotoka z'omuziraba ezisinga zijja mu paaka zikola mu luutu emu ku bbiri, zikola mu luutu emu ku bbiri. So ensonga etusaba mu kabaafu oyongere otuyambe. Katumba William ssentebe wa Utoda Wakula Ennume yagamba nti ekimu ku bizibu byalaba ebibasibyeko embeera eno be bamu ku basaabaze okubeera nga beesuulirayo gwa Nagamba ku biragiro ebyassibwawo nga n'abatono ababakkirizibwa okuyingira mu paaka abamu olutuuka mu zitakisi nga masiki bazissa ku bulevu. Okuwaawo space ku buli mmotoka weeyimiridde ekyo kikyatulemye okuteeka mu nkola. Obulagajjavu bw'abantu abava gye bava ne balinnya mmotoka zaffe ne bakooyera muli eyo naye efuuse ensonga nkulu. Bakoowa batya nti buli ayingira munda eno ebweru avaayo ng'alina masiki naye bw'atuuka munda masiki n'agijjako. Omusanga munda ng'atudde n'akugamba mbunze badde ngenda kumira ddagala. Wabula onera asabye abasaabaze ne badureva ba taxi okugoberera amateeka g'ekirwadde COVID-19 kubanga singa ekirwadde kineeyongera okutaama ne bateeka taxi ku muggalo embeera eno yakunyiga buli omu nga bwe gwali. Muleme kusanyuka olw'okuba mulaba abalala abatambadde kubanga lipooti bw'enejja jagamba nti abatakisi balemereddwa okutuukiriza ebisaanyizo ebyabaguzaawo n'okubigoberera. N'olwekyo takisi zigire nga ziyimiriddemu. Bwe zinaayimirira ono gwe mwewaananga naye nga museka munyumya temutaddeko masiki ayinza okuba ye alina omudaala gw'ennyama ku kyalo. Wabula mu kuwayamu ne Minisita Kyoofa Togabye Kabuye agamba nti embeera abatakisi gye beekwasa ey'obutagula paaka nkadde nga bali wamu ne KCCA kino kyakukolebwako akadde konna. However, as soon as we solve that problem, I think we shall be able to lessen the pressure in the new taxi park. The only observation we found that there were so many cars, there's a bit of congestion, that is the gospel truth. Despite the fact that they are trying to observe the SOPs, there was a lot of congestion in the taxi park. Stephen Tumusime,
yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. oyongere otuyambe tulabe nga paaka eyo eggulwawo sobola okulaba nga twetakkuluza